nkobozaako munnange munnayuganda yonna gy'osinzidde okulabika ng'otugoberera weebale nnyo ebalire ddala gy'otuusaako engalo. Amawulire agatalinda wano ku Kampala Media TV ge njagala okutegeeza galaga nga gavumenti egamba nti yakwongezaayo okugaba ssente ezibadde zirabika nga ziteekwa okugabibwa olunaku olw'enkya. Okusinziira ku kunoonyereza kwe tukyakola, State Minister of Gender ng'ono Charles Engola ategeezezza Palamenti olunaku olwaleero nti COVID-19 Task Force beetaaga wiiki namba mu kaseera kano okulabika nga bakakasa lisiti oba bakakasa amannya agabaweerebbwa agaba vulnerable persons. Bano bagamba nti kino n'olwekyo olw'ensonga nti beetaaga wiiki namba tebagenda kubanga basobola oba oli awo okugenda mu maaso n'okugaba ensimbi zino. N'olwekyo nga basabye Palamenti ebongere wiiki namba okuva olunaku olw'enkya olwokuna, kubanga onojjukira nti ssente zino zabadde ziteekeddwa kulabika nga zitandika okugabwa olunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 6 ne zongezebwayo ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 okusobozesa bano okumaliriza enkalala zaabwe. Kaakati nno wano State Minister wa Gender Charles Engola avuddeyo n'ategeeza Palamenti bassebo ne bannyabo nti beetaaga wiiki namba. Kaakati nno gano amawulire newankubadde tegannaba kulabika nga gasaasaana nnyo, naye bannansi bokka abaakamala okuvayo ne bagategeera batandise dda okulabika nga beesansabaga olw'embeera efaananako bweti. Jjukira nti waliwo abantu bangi abatandise okugamba okwerya enkota oba oli awo nga tebalina kye basobola kuliisa famire zaabwe ng'obulamu bwongedde okulabika nga bubakaluubirira. Nkugamba nti labika nga weekuumira ku Kampala Media TV. Tugenda kulabika nga tukutuusaako ensonga nga bwe ziri, bwe wanaabaawo enkyukakyuka wakati mu kugaba ssente zino, mwana wa maama mwana wa taata, ate oba oli awo nja kubanga nkutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Naye gwe wenna alina gw'oyina omumanyi sooka omugumye, n'agamba buli omu agumye munne, buli alina ky'oyina w'otunuulira atalina muyambe musobole okusharinga oba musobole okugabana, kubanga ddala mazima ekintu abannansi bali mu mbeera ey'akazigizigi, weewaawo embeera etannyonnyolekeka munno. Kale mbeebaza okutugoberera, katwongere okunoonyereza ku nsonga ate tulabike nga tuzikuwa ng'ekinaaba kisalibbwawo we kiri. Naye bannange abasajja bano, naye bannange gavumenti eno, lwaki abasajja bano n'abakazi bano tebalina mutima gulumirirwa? Bazze mu kuzannya buzannyo, bazze mu kuzannya tricks zokka okulaba nga abantu bapondooka ku ssente zino, ate nga ssente zaamwe wa musolo. Ssente si zaabwe, ssente za bannayuganda. Naye batandika luli tugenda zigira ne bayongezaayo. Kakati baabano basabidde ddala wiiki. Naye basajja mmwe lwaki temulumirirwa bantu? Embeera yine obudde bugayegaye, buzze ku bunnaabo, bantu bali bubi. Tunuulira abantu abali mu Katanga, tunuulira abantu mu Bwayise, tunuulira abantu mu Kazo, tunuulira abantu mu Katwe, tunuulira abantu mu Makindi eyo yonna mu ghetto. Abantu bali bubi. Tunuulira abantu mu Kawempe, abantu bali bubi. N'ogabagamba nti ate wabagambye nti enkya ogenda kubateerako ssente. Ate kakati nti ate wiiki namba. Oyagala abantu bakole batya? Bannange mulumirirwe bantu mmwe, mubeeko n'emitima egirumirirwa. Bannaye tuli bannayuganda bannammwe, naye ate muleke kunyigiriza nnyo bantu. Ekimala kimala bannange. Abantu babonyeebonye, mwabaggalira temubawadde yadde akadde okweteekateeka, naye ate mubanyiga, mubongera obanyiga, mubongera emitima gyongera gikkakanyaza. Bannaye mweddeko, kana akaseera kakufa. Abantu bafiiriddwa abantu baabwe,
abantu enjala eyagala battira mayumba, abantu babonaabona tebamanyi kikiddako, tebamanyi kiki kye bazzaako. Naye ate gwe n'otuuka n'ova eri bovi nti tusabyeyo wiiki namba. What's that? Mubeere n'emitima, mubeere n'emitima. Bantu bangi obugagga bafudde babuleseewo n'obuyitirivu nnyo, n'obuyitirivu ddala nga nno era nga muganda waffe wagambye nti nga ne baguwa n'emikwano gyabwe bagagga bannaabwe tebabaziiseeko era nga wagambye abavubuka awo bambala ebikampakampa awo nga 3-4 ne bagenda ne bakuteekayo nga ne mansioni gy'oyina toyina kyositudde bakebera tebalina kebera nakukebera ng'ogenda kubeera toyina kyotwala. Amamotoka n'ogaleka awo, konvoyi ezo konvoyi muzireka awo. Kati tubeere bannayuganda, tubeeremu omutima gwa Katonda ogulumirirwa. Abantu tubalumirirwe, abantu tubalumirirwe. Omanyi amazima gakaawa naye abantu tubalumirirwe. Bannange mulumirirwe abantu. Era buli ali obulungi abantu banaso batuuka kabagambe banguyeeko biki ebirala bye bagenda verifyinga. Omugenda tunula kundaga muntu nti ndi batenda nti mugenda tunula kundaga muntu nti nkola ndi bouncer ku bbaala. Mugenda tunula kundaga muntu nti nkola ku jimu. Bino byonna byakukeereya. Bannange muyambe abantu,